Empolo yange naku ekutte. Ha! Yatondo obwavu n'atonda na buli kina n'akomeri. Nasenga nali mukazi. Nje mu buzibu nali badde ndya. Nkuwaako nga sina gwe neebuuzizaako nga togenda bisengula. Singa wali mukazi ng'ogaba okufaako. Nkufu ate baani agenda bisengula. Nanti bigaziwa. Bikaddiwa ki? Bigaziwa sayizi bwe zisukka ennyingi kapere. Bigajiwa ki? Iye. Kati olwo ababeerayo nga ne bagamba nga mbuno mbusima bigaziwa. Babyogera. Andi babyogera. Era nawulabyeko akatambi ku YouTube okwo nga kuliko omukyala agamba weeyo mukono. Agamba mbu waliwo omusajja mbu omusajja oyo mugagga muvundu atambulira mu motoka gye bayita ki? Mu motoka ki? Otegeera? Kateeke wano kapere. Kateeke wano. Awo. Tukateeka wano. Bibizabuza. Kakona mu lugoyo kala ulidde. Tuli mu kukola buntu. Gwe jangu otegeera akantu naawe wekamenya ng'ogaana. Tamanyi ennaku ye. Manyi ennaku? Babitegeera? Kyabitegeera ono. Ate no we kaabikoogera kujja kummeka nzigo eno sasula ng'akamenye. Kakati bintu bikyuka. Ate nammwe abakazi ebizibu emusanga ekiro ekyo. Okimanyamu ebintu byammwe babikwabula ate nammwe kennyini mukwabula. Batukwabulira ddala kapere. Ate bw'oyogedde kwabula n'enzijukira. Kapere nga nakuleetedde list. N'ennaku ennuma nga ndi mbuliri ne nga. Ennaku ng'ekuluma. N'ogamba ono yatwala ebisoobooza, n'ono yatwala ebisoobooza. Bannange. Naye kyembuuza. Katonda ono kiki kye tuyinza omuwa? Era kiki kye tuyinza omukolera? Era kiki kye tuyinza okumwebaza? Kubanga waliyo abali ne baggwamu essubi ne baggwamu amaanyi. Ne bagamba nti bannange kino kiganye. Awo. Kino kiganye. Bwe ntunuulira nga tugenze muffe nga ffe abasajja waliwo obuvunaanyizibwa wetuuka ne bugaana. Olina abaana ewaka n'obuvunaanyizibwa ne bukola ki? Ne bugaana. N'ogamba ntandikiddewa era ngenda ttandikirawa era ngenda ttambulira wa? Ne bugaana. Beebyo bw'olabanga abasajja adduka ku mukazi we n'abaana n'agenda ewala. N'awanguka. N'agenda eyo omukazi jjajja genda musanga. Ngalabu kimu kiganye school fees amubanja. Emmere ewaka emubanja. Rent emubanja. Obulamu obwa bulijjo tukitwale nti nina okwambala. Ye abaana bazzeeyo ababo ku ssomero. Ate abange bazzeeyo tibanaba. Fees akyagaanye. Kyagaanye. Ani asobola otuyambako. Ati bumaali. Awo. Yeekubyemu empi. Bali mu kirasi abaana bo kapiri. Ati mutabani wange omukulu ali mu kyakusatu. Muwala wange adda ku Trump ali mu P1. Okuleka ono omuto yetanatandika kusoma. Naye nga nze nkimanyi. Trump ali mu P1? Trump ali mu P3. Trump yali mu P3. Ali mu P3 Trump. Ono omuwala yali mu P1. Ono omuwala adda ku Trump yali mu P1. Naye bazaalidde ku mukapere. Ozadde kumala. Kati buli kintu Katonda alina tolagaana kintu kya Katonda. Awo. Kati Katonda oyinza omugamba nti leero accident egenda kubeerawo ogenda gyogerako kintu egenda beerawo sawa yonna. Kitegeeza aba yakiteesezzaako kikigenda kubaawo. Ne mufaamu abafaamu ne mubeeramu n'abawona. Abawona bawonye n'abafudde bafudde. Otegeera? N'oyogera kiteeka ku ki? Ku driver oba ku luguudo. Awo. Otegeera buli kimu nteekateeka ya Mukama. Ati bannaddayo ku ssomero. Kati bwe nkugambira mmwe abakazi ate mulina we mutusingira. Tutya. Nze kapere sijja genda ku street ekiro. Nkoleka kundi show. Akamotoka kasigale bweru. Otegeera? Nkoleka kundi show. Ofune sponsor. Ne mole. Ani agenda okundaba bajagamba ani oyo.
Watoyo. Kapere tukuteekako wigire tukuteekako ka lipstick. Ka lipstick. Lipstick. Mwetaba tuna mwenga mwe kati kabaka katini we kati. Baba katini we kati mo tunula boti. Ngozola no tulula mboti. Tugamba chichi. Ngalo omukono osolo teeka mu boti ne gubuliramu. Ngane ekigere osolo kiyigizamu ne kikola ki? Awo oba okipise naawe. Mukama yababa. Nesente osolo zikwekamu. Maama okifudde kikapu. Olaba kati kwa mukazi wabbe essimu osolo gikweka eno mu mbugo omusajja asobola okukwaza. Kireete essimu yange. Agero gikubako evugire eno mu mbugo. Nga gye vibratingira. Ate abakadde abaya tiyagisaamu vibration. Bagita bate? Bagita vibe ki? Ningo ogamba otya? Nawe kaddemu kapere. Ombuzeeko. Bannange. Mama Fina yali akwaddeko ku sente kapere. Alisagala asereza amafiina. Lwaki? Katubanjulire bannaffe aba Jolam Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bayamba ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola gwe wenna ayagala okulabika nti oganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35 passport olina toyina byonna babikuteekamu ne input n'osasula ng'otandise okukola bakolagana ne kampani eziri credible obulungi ezitambuza abaana mu mazima okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 bakubireko okumanya ebisingawo beba Jolam Financial Services bagamba nti tambula kati osasule oluvannyuma. Banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Hamokasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jjangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Senjobe. Mama Fina yali akwaddeko ku sente kapere. Alisagala asereza amafiina. Lwaki? Ati nina gundi Catherine yagamba Mama Fina yamugamba amuwadde sente omunazaake na kukumbe yamuwe basa ya 12 nga mukola milioni 2. Catherine kusaasira bwe yagambye. Mbu yamuwe basa na mugamba genda we nazeeke nnaku ne Seruga. Yagenda otuuka ewaka nga bando yabwa 12. Alinga yamuwe girita. Alinga yamuwe girita. Nti nkulaba munnange Kampala wazise nnyo. Weetaaga kulongoosa. Genda kwate basa eyo. Genda oggemu sente ezo z'ojjamu genda weetereeze. Kyekyo kye yakola kiringa era omukyalo okungamba nti kapere. Genda otereeze kwate girita eno genda weetereeze. Ze saagala asereza Mama Fina era nkyogedde. Otyo okuwa ebbasa lya$12,200. Neeba si bbaasa. Saagala Mama Fina nga alina omutima omugabe. Olaba oyogedde ku kya fees nze Mama Fina yanzidde mu mutwe. Anti buli omu alina faani we. Nange nina bafaani bange mu Nuupu. Otegera? Gw'olina faani wo ye Mama Fina. Nange nina bafaani bange mu Nuupu. Ate nze ne bemba sirina. Gumiikiriza kekkana leero oba ofunye kati mulimu abantu boolabanga mu butuufu twagala nnyo okufuna ate twagala byamangu mangu. Gumiikiriza leero oba ogenze mu kibuga n'okola ne zigaana ng'ofunye zikujja ku mulimu kutwala wakaawo ng'ofunye zikujjawa ku mulimu kutwala wa
iwaka n'ofuna ne kyotandikirako ekyo ekiro noga nti ngenda kugulayo akagaati oba ngenda kugulayo amatooke ga 10 bweziti ga 10 bweziti olwo olunaku olukoze eki naye ekyo tomanya kigenda kubeerawo tubeerenga n'okukkiriza mu mutima n'oba oli musawo muganda ng'oli musamize leero oba tufunye bakasitoma b'ogenda kujjanjaba leero nga tobafunye nti ate ojja kufuna lwaki owankawanka n'otuuka okuleetera emizimu okutuga okujjawo lwaki okikola lwaki tetugumiikiriza olugero lw'abaganda lugamba nti akwata empola atuuka wala agumiikiriza awangula bingi lwaki tuwankawanka nnyo n'okufuna ssente nsiriiwo nze abantu banjogeredde ebigambo bingi nnyo bingi byenkana n'eggulu ne Katonda ebimwalira bikabirina mu lupapula lisiti namba ey'abantu abo abaayogera ebigambo ebingi oyo Katonda ogolaba alabika alina lisiti mpanvu ey'abantu abanjogerera ebingi ebimu ebituuka n'okusanguka mu bwongo bwabwe ate ne byeyongera bweyongezi lwaki nze omwana wange waba tagenze kusoma manyi kigenda okubeerawo enkya ate omwana wange bwe yalwadde nze naleese obulwadde mwana yalwadde Trump Queen ki ekimuluma bwe nabadde mbatwala ku ssomero ku Sunday ewedde nabadde mbatwala ku Sunday ewedde kalabe baddayo nga 19 bali mu kisulo nga mwabakeeza ate twabakeeza okwe twabakeeza abaana okusoma kuba kwagala kwa taata omwana ayige atojjakera omwana bwate twangweyo bwate omwana alina okubeera mu kisulo n'atabeera eno kubanga omwana wabeera ng'asoma n'agenda n'akuma kitegeeza omwana tagenda kukwata tagenda faayo nnyo mu kiraasi ne wabeera eri bamukeza ku makya ibuka gero naabe yambala uniform nywa caayi bagenda ku ssomero n'atula mu kibiina n'avaayo mu break buyo azzeeyo anafuna budde kyobufuluma ebweru ati Queen ng'alwala ng'omwana yalwadde nze kati ng'ennaku z'omwezi ga 19 bwe babadde badda ku ssomero ennaku z'omwezi nga 21 omwana n'alwala nfunye sente bulungi nnyo nzifunye bulungi nzirina sa school fees nzifunye neeraba Katonda kye yankoze mwana kulwala kati ate school fees oyo yennyini gwe nafunye ate gwe najjanjabisizaamu omwana kati ogenda vuma Katonda nti lwaki ondeetedde ekizibu kino tomanye lwaki yakireese akugezesa Katonda agezesa bwakujjako omwana oyo n'amutwala kiki kyogenda okukolawo bigambo ki byogenda ofulumya mukama ng'omwana wamutudde tubeere n'okumanya mu bwongo bwaffe abalwasigale tumanya bwongo kati kyere nzifunye waliwo abazadde abasinga tebanazza baana bangi nga tebanazza baana mu masomero gye bali wiiki abamu batandise this week abalala batandika last week kati sente zikyabuze sente zibuze mukwano zibuze mukama abazadde abakwatireko akaseera kabuze kubanga nange ndi muzadde nawe oli muzadde ne kameramani muzadde kameramani oli muzadde olinayo omwana nze sirina mwana eyo kameramani oyo kyekisoboka okuba kati kameramani omulimu gwe guyinza okuba gwakwata kamera kati anaafuna budde kyobwegatta ng'ali ku mulimu sawa bina era kati kameramani oyo omulaba era n'amala afuna omukazi bwati ayinza okumalaga maama kameramani gwetereera naawe otegeera ebyo okulogotana okwo ada kati naawe ng'amala buli muntu aba n'omulimu gw'okumala anange nyinza okumala nga kati abaana baddayo ddi kapere mukama ansaasire kubira ku lubongoya mukama ansaasire kubira ku Louis Lubongoya bangamba agaba ku nkalu oyo Lubongoya mbwa ata ku ssente oyo Lubongoya tomwogerako namwogerako ye muntu ayagaliza yazze nga Lubongoya yali tayagaliza muntu awo ku kiseera bantu baze totuukawo Reze banyaniriza bulungi nnyo bangamba ata ne bansembeza
nentula ne Bobi Wine ate Lubongo y'okubisa embezo w'omukulu ate nenfuna ekibala ekyantwala Dubai. Nena malefuna omukisa omulala okugenda e UK. Mukama n'akoma nkugane ne malafuna omukisa okugenda e UK ne Mama Trump. Kankubire ku job zi. Njagala genda ne Mama Trump e UK. Tweyagale tunyumirwe tuye. Malo kubira ku job zilink. Omanyi job zilink yategeke. Anategeka. Job zilink. Anakubira. Bibi byembagamba balabala babera nnyo ku social. Obeera okonola wabuto ekyebukula. Kamukubire ko jozo era ine ekivulu kya Bobi Wine e UK ekya sama mu July. Mu July. Omwezi guno. Mukama nyambe. Katula bo bana akwato manyina yabeera busy. Bukwate siko mukubira. Jose. Hello. Wasuzotya? Hello. Wasuzotya? Ndi bulungi weogirira wala wekwese. Naye nawombulako nnyo ndi wano ku interview ndi ne Kapera akwagala. Agambye ekirooto kye kyagenda UK. Nze nga sibawulira mwogerera wala. Kanzi Bluetooth. Kati ompulira bulungi Jose. Wulira. Ndi waneeno mu interview ne Kapere. Yes. Ne mugamba Jose yatwala abantu e Bungereza. Nangamba ekirooto kye kyagenda UK. Kati wuuno yogerako naye tuli ku interview Kapere wuuno Jose oli atwala abantu ebweru UK. Jose. Kapere oli otya twayogerako dda naawe waliwo yakumpa bamwita penge. Nakumpa ne bangamba oyala kujja London nange nensanyuka. Esebo. Akati naye oli mu birowoozo byaffe era oli ku ttebo yaffe n'abaana nabagamba dda. Esebo. So kirindiddwa kiri kimu. Esebo. Bulako confirmation katono bwaba kusaba sala sawa naffe tusaba kwa naffe tusaba twagala okolako naawe. Esebo. Naffe twandyagadde okwaniriza mukama wange. So tuli mu kusaba. Esebo. Office zitukkiriza okuba nga tukuteeka ku ttiimu eno. Esebo. Nga bakumpa dda. Oli okyo kimanyi bulungi. Nkimanyi taata. So nsuubira mu next week mu 10 days tuyinza okujja n'amawulire amalungi nti munaye batukkiriza tutambule naawe oba ne batugamba tutambule naawe olulala. So tujja kukubira tujja kukubira naye nga nandyagadde obeera omukufa obeera twegatteko okufa kitevo. Jose. Wanyisebo. Omanyi ekintu kye nsaba mu bulamu bwange. Esebo. Oli promoter otwala abayimbi ne bakomedian e Bulaaya ne bakola ne badda nga basanifu. Nsaba Katonda oyo omutonzi w'eggulu w'ensi oyo yatutonda ffenna n'atuwa obulamu n'atuwa amagezi n'atuwa okumanya n'okutegeera n'atuwa buli kimu. N'awa n'omusajja Kyakulani Ssentamu amaanyi ge yamuwa abantu okumwagala ate nga tukimanyi tuteeka butweka okutuula mu ntebe neeba n'akola batya. Wallahi tugenda kuwangula teri kitaggwa neeba n'atukola byonna bye batukola tugenda kuwangula mugana wange Jose. Nsabire Sale n'owangaale njagala emyaka 4 mbutuufu bakwogereko mu byafaayo. Nali omutegesi omutuufu. Kirabye. Otegedde mugana wange? Kakati nzikenda kwensuubira. Esebo. Ogenda kutekinga risiki. Wanji? Ogenda kuwa otekinga risiki tandikolange festival. Bw'otajja nja kukwata miliyoni ya Uganda ngikuwe bw'obuze seetaaga kusasula. Eyo tiro ngikoledde ku ssimu kuno namukasayi mujulizi. Esebo mukama wange. Naye ngenda kushinga nnyo gye. Esebo Jose. Naye nga twebaza emirimu gyonna gy'okola tugyebaza era buli kimu tugyebaliza ddala. Amiina. Kagezeeko ekisoboka. Esebo. Era nebaza omukyalo nakundeetedde gwambadde lukuulizaako. Naye kangezeeko ekisoboka kubanga bwe tumibwa visa you are an artist. Okirabye Kapere. Kangezeeko ekisoboka. Jose. Waliwo twayogerako n'omukyalo babamuwulirako mukyala wange omulungi omu bw'ati.
Yambeereddewo mu nnaku yonna ambeereddewo nga bulaba Kyagulanyi we yambeererawo waliwo ne Dubai nankolera buli kimu simanyi mutajja Mukama kyalikolera Kyagulanyi nzeera nsaba essaala nga Kyagulanyi atudde ku nteebwe bati nga bannayuganda basanyufu balya banywa beeyagala naye nga mu butuufu Jose njagala Mama Trump Amina taata Mama Trump badde omusabira kyati Mama Trump naye yanti yatugamba Jose yagamba nti nzogera ne Mama Trump awo acha bikolako no Jose nze kugambye mukugu mu bya visa no ono promoter omusajja oyo munange noiza n'artist temugenda ku online omulaba temutaiza mu mavisa naye nange nyina timu gye nkola nayo ngezako nnyumba competition nga tono tumwetaaga mu festival ojobaale kirabe kapere kale Jose ogenda kumpa ebintu biwe kapere posta njiwe kapere kale nja kuddira nga tumaliriza olaba wenkufunira abantu ab'amaanyi ono Jose mukugu Baina festival Ranzan. Ranzan. Twayogerako naye penge yate penge yankubira. Nagamba njagala kukwasane. Jose akulete UK. Ajja bimala. Osegera. Kasito ona abimalanga. Era twayogera ne Mama Trump nga tubulungi nnyo. Enamba ya Jose ogirina? Njirina. Mbadde ngamba wetumala njiku. Pozi ga yavambovi. Tobulireyo ebungereza era Jose ngenda mugamba tugenda ku asset yaffe yakapere tabula enyumba yanga tewedde enyumba ewedde ewedde oludda sereka buseresi bagenda kuwa pound kati nana njengana okukira Wachi Uganda yaffe get promoting nga bola siwe zi promoting ate ngenda kufunira promoter wa America ogende kolekole n'ebivulu America kapere ina America kati ebungereza Jose agenda kikolako nebulire nezo kankubuza kale singa wali mukyala wangu bana lwawo kwegatta obana lwawo olimba nalwawo kunyonya oba wali oliridda abaana abwe nalwayo nga nekwese nalwa nnyo mu kyalo okumisito gya jjajja ate kati jjajja wali omwagaza ki ati gye nali eyo endwa mu kyalo leka nkubuuze wali obeera ewa jjajjawo ng'oli muto wavuga eggaali saavuga ggaali nakulira mu famire nga gatwalina tipi wavugako ku ggaali saavuga ggaali Ate nze waffe gye nakulira nze nalina amaaso aga naye nze jjajja wange yankolera ettiba nangamba nyakavaayo nangamba mwana wange tonavuga ggaali ddayo liŋŋenda ne nvuga eggaali akayinja ne kanyingira eriiso ne liziba jjajja nga kanyagamu akayinja kano ng'eriiso likanya ng'eriiso liziba lyaziba naye nga twalina amaaso aga Ache kugamba mbo andi we wakabayiwawo malamu ate akayinja ako naye kyekwagaddeko tolinga bano abawala abeeraga ate ng'oli muwala promota ate nga buli kimu okisobola kati olengera oyo omusajja oyo muwavu obwongo bwe buliriddawa abeera eno oze linyeyani ye Moze oyo Moze tategeererako dda oyo Moze simanyi Moze Katonda kyeyamukola oba yamuwa obwongo bwe oba n'abukola atya oba kati naye ali bw'ati tategeererako ddala oba abaani abeera nnyo n'abakyala bamutwalako obwongo bwe nange simanyi Jose alabika obwongo bwe abeera nnyo mu bakyala bw'atyo tategeerekeka naye kapere tewerabira olanga akalango ka Jobzirinki agambye agenda kuwa akakadde tokeerabira ngenda kawo oli manajawo kakadde Jose ake UK naye ogenda UK tugenda kuleka ogenda kusayininga wano endagaano nti okomawo ate tuwe nagende Dubai saakomawo Dubai osobola obomberayo oyinza okusigala eno ogamba n'ofuuka sayira musiika nti Museveni ayagala kutta kati kankubuuze
Dubai bameka bagenze ni bakomawo bwomanya engudde za Dubai wezifaanana bwomanya amayumba geri wegafaanana va ku bino bino byosanga n'osanga akayumba nga kagerera kugwira enkuba eri Dubai n'oba oli mu kalina tosobola giwulira nti enkuba etonnya tosobola wulira naye wano Uganda enkuba ogiwulira nti etonnya n'owulira nti enkuba etonnya naye ennyumba ekalina zeeri n'oba ogirimu nga weeratyo tosobola manya nti ogiwulira atola gundi mukama wange oyo Kyakulanye Ssentamu era muwa respect Kyakulanye yajja nankonkona ninga siwulira luli olugi n'oyita tosobola manya nti wali akuyita ate lwa kaadi nga bw'olaba ATM tinooteekamu bwoti n'ojjayo ssente yo kasita oteekamu ki olugi lwi kati oluteekamu kaadi nga lweggula okunyola bunyuzi nga lweggula bakuyita bali bamanyi ofiiridde ne muluumu obuliri bakubijina emifaliso gy'abaana e Uganda nowebaka n'okugjamu n'ekinnya n'olyanga n'omutwe gukuluma n'olyanga tokyalina maani omugongo banga yebase mu kinnya agenda okulabisa ebungereza tugenda kugulira engoye za winter empozi bagenda bamusama nze kyenjagala tukugulira ebyedisooko gilavuzi gambuutusi nze kyenjagala sigera bugenzi genda UK tipa n'okulayo emikwano awo obakuba oluseke kati ebibagamba mbusimanyi ona bwansinga kuba lusekaani Kasuku tasobola talina ntobo Kasuku takusinga kuba luseke buuza Kayanja akubuulire gwe mukuba oluseke tomanyi Kasuku Kasuku mwana Kasuku mwana muto Kasuku mwana alwa mu ndongo tanalwa mu ndongo Kasuku azze buziwano bujje ebyo yakuba Eddie Kenzo ebikondo Kenzo oba Kenzo kuba gundi Kasuku ebikondi kadande nali ngenda munyiga Kitolindo wali ogenda kuba Kasuku Kitolindo kyekiri Kasuku yantegeka kawe ekivu n'agamba bw'ate ssente wa musaze kyamusaze bw'ate simanyi biki osegera nene muleka nilwa kwekyasanga Kenzo kubuuka n'amulumba naye naye wali ogenda mukuba maama nali ngenda mukwata bwendi n'omukono gwange nga simukwatisiza mukono gwakumeka naye ngenda mukwata bulungi nnyo mugale Kasuku esente ezange kati Kasuku mwana muto nze ndi muntu mukulu takusinga kuba luseke tansinga kati gerinda ntuuke yuko ojja kulaba ojja kuba n'abatambula ku nguudo luseke give me money I want to kusereka my house hello how are you okay I don't have a job oli open oyanguyirawo mugamba hello nange ngakuta hello how are you today I'm fine I don't have a job I don't have a job I don't have a money why my stomach has a pain kate pain y'olubuto lugiddemu wa mu byoyogera enjala ennuma nkubuulira olina obwangu kati wogenda Kasuku ate Kasuku amala kwennyonnyolako nze Kasuku nze nkola mba amawulire nze simanyi mbeera gindi mbeera muyenga nze nakwata simanyi Blind White amawulire abinyuma nze nali mukwano gwa gundi muzaata ebyo tebabyogera mugaga teyeetaaga kwogera ekyo mutuukira ku nsi omugaga waayi siri bulungi I don't have a job siri bulungi wemeka gomanyi nze oba olina mitwalo 2 gampe n'agabala n'agakuba n'ovaawo n'ogenda sege nkutidde akunnyonnyola yakuya otuukira ku nsonga kapero olinayo akatalekeka akatalekeka abasajja tulekeraawo obutamu abasajja tulekeraawo okubonyaabonya abakazi abasajja oba oli mugagga oba toli mugagga oba oli mwavu oba toli mwavu tulekeraawo okubonyaabonya abakazi abakazi gy'emikisa gy'oku nsi eno tazaagalira ddala ezo yazoogeddeko tazaagala ambuulidde ensonga ze gwoba ozungu nze saagala sereza mama fiina taddamu kuleekaanya kuba wakyogedde nze sizaagala
Nisagala seza nikugambe oyina omuwagizi wo. Banange gundi yazze n'okujja Diamond Platinum. Ne batabukugwa sente nti bamuwadde sente nnyingi. Omumanyi yali bawazali. Diamond Platinum mwana muto. Muyimbi mu Tanzania. Awo. Muyimbi ate muki? Ate Diamond Platinum wawano mwana ya bamudalira mu Uganda. Mega pere. Yasobera kwa na Uganda. Oyo mwana si wansambye bamulago. Obadde ki? Obadde omwana wamanyo. Zalo ya wano. Achogama we bamudalira mu America mbawa wano. O Diamond Platinum mwana muto. Ekisooka ye wafuna sente aziteeka mu music we aye promotinga. Osegera. Naye wana Uganda oba batukunamira oba batuloga oba batusiranya oba government ya wana yaffe Uganda yennyini yetukotogera awo tewali amanyi. Diamond Platinum ekisooka ewaabwe omukulembeze oli yafa Magufuli yali ateekamu abaana sente abayimbi abateekamu sente. Awo osegera naye wano president kiwana e Uganda ateeka muyimbi sente okuleka omuvunza obuvunza namukuba copyright omwana akoze ebintu byayimbi ennyimbi ate nemuteekako copyright sente omwana yali badazifuna ate mwe muzifuna kati president waffe ayimba yakola ki olwokuba yali ayimba ng'atima bakimanyi bulungi omwana agenda kuyimba abayiteko kati bamano babebe kulu okukolima n'okugamba mbu sente ze bawadde bali ne Kenzo okukolima era kijja batuukako paka bakoze ekintu kye bayita batongozza emmwanyi. Omuyimbi gwe baali tutte ayimbe nga batongoza emmwanyi olwo Sebatta kubanga amanyi ebyobulimi sente bagenzezza wuuli mu Tanzania tagenda kujja gwe kuziika gwe eyakoze ekityo ekyokutongoza emmwanyi tagenda kuziika. Baaliyese ba YouTuber naye baatulese bulindako baalirese ba YouTuber ne bagezaako okupromotinga ki emmwanyi baatute ba TikToker osegera kati ba TikToker nga nange kenyindi ba ndiko obukubbo ku ba TikToker osegera ba comedians bali abaana be Uganda ba comedians ne bali tutte King Saka kwa yayimbe wana kamwani kaliwo gwejangu nkubulire Rega doli yayimbe Luswahili na toli mu Uganda yadategedde mu Kiswahili kyadali namala na imano limba lwa Magafuli ne mukolima mukyakolima akyakolima gwe n'okuba mu Uganda n'ofuna sente baga kyemmanyi guno no Diamond Platinum yes omanyi yajjidde mu bitiibwa yajjidde mu helicopter yamutusiza helicopter yes helicopter ete bagitadde mu mafuta baataddemu ate yatambudde abajjidde mu helicopter babadde nga abawerekedde ku Diamond Platinum mwabadde mulina basasulira lwe yamaze okuyima ekitolo nnyo ayinza okuba yayimbidde emitwalo 3 ejjaddo laba sente w'omusolo emitwalo 3 ejjaddo n'agifuna n'agenda obola lwaki Bebe Cool yakolimye tinga akolimira mwana we oli mwana muto Bebe Cool oyo mwana amuzaala oyo omwana Bebe Cool azaala oyo omwana ate yandisanyuse na nnyo kati kyembuuza Bebe Cool yayimba oluyimba nze nkola byafaayo kati neera akole kale ebyafaayo ngu Diamond Platinum yazze mu Uganda naye nga tutambula ne bannaffe abanana Herbal Mouthwash
oli eyo oli mu kutulabanga akamwako amanyo ganyonyera bonywa ekinyogo gagasanyalala olumizibwa ng'osenya akaswaka kuva musikalungi wekwase abanana Herbal Mouthwash genda kufamasi kuli okumpi obagambe enjagala kali ate kinungi kya nana bw'omukwata muno bwoti mu bbali oba omuwuliramu ekigambo nana tebakuguza kapa mu kutiya ate munana oyo se n'oyogera ku kintu ekyo omuntu atasenya tayagadde kubaka amawoowe nkubulira omuntu atasenya tayagadde kubaka amawoowe oyo mulabe ng'akamuwunya n'ogamba oba tuli ku ki oba tugenda wa era ngenda gamba omugagga waffe bosi waffe atuweeyoko bunana otwalireko Mama Trump wonaako mawokola interview oweeko Mama Trump mwena mbenga mukozesa nana Herbal Mouthwash mbiwulira tebakoza kapa muki kapa mukuti anti bayinza okuguza nga bamuduplicate nze naye bakama bange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo abali ebweru w'eggwanga n'abali wano e Uganda tubeebaza nnyo gyonna emirimu gye mutuusaako engalo gyonna gye mukola gyonna tugyebaza mwebale tugoberera mwebale twagala naye nze akalowooza akasembayo kyenjagala obbagamba nga nze Kapeerego bagamba mbu talina magezi tategeera kituufu nyinza okuba tulina magezi nga gwe munnange ogayina nnyo tulekerawo okuwagira abazungu n'olaba firimu naye ng'owagira muzungu n'olama okuwagira munnayuganda munno omusaayi gwo ogw'ekinauganda naye n'owagira omuzungu oli omuzungu ogenda muwa sente nnyingi omwana akubya akayimba n'ogaana okukalaba oganya okapromotinga n'opromotinga akooweeri ati kikyo kyabalazeeko batongoze emmwanyi balese Diamond Platinum ng'ate abayimbi wano mu Uganda mwe bali bangi nnyo nze kale neebaali mpise neebaali mpaddeyo akakadaaka kabadde kagula seminti kabadde kasobola okugula seminti nze neebaali mpadde akakadaaka neebaali mpise kale ati newe naalizinyeemu bwe nobanga kazanyiikiriza nenyenyaawo ekiwado nenyenyaawe neefuna abantu abanfuwa nemanya nti akakadde kakazo eki kawedde Kapere sibula Mama Trump tuve wano mugambe y'obugambo nze kyejagala maama w'abaana bange omulungi omubwati mukwano nkwagala nnyo awatali ssente n'osobola okubeerawo mu mbeera yonna ne weba waliwo ssente era n'osobola okubeerawo mu mbeera yonna nga toliimu kwekkaana kwerimu kwerinnyala bw'ate simanyi ono afaanana bw'ati oli mukazi nnyo oli mukazi ddala era nsaba Mukama Katonda ow'ekisa abakuume atukuume tusobole otuuka mu nsi ez'enjawulo ng'omukulu waayogedde Jobs Lake promoter yes byonna bituukirire tweyongere okwogera era naawe nkwagala nnyo mukwano era weebale kubeera mukyala wa kisa weebale kubeera mukyala muzadde weebale kubeera n'omutima ogwagaliza omulala takisobola kikola kikankubire gundu ali egindi tasobola budde ki buddiiru ki akuyita atya akisobola atukwebaza ogasse ku baana bange ettaffaali ddene ate olinga ono omukyalo ono bamwetaani Anatalia oyo Anatalia Mukama amuwangaaza amagye yakolera ku mutabani wange era nsaba Anatalia Mukama akuwa obulamu akuwangaaze Anatalia oyo omukyalo Anatalia bamumanyi oyo olinga Anatalia nze era Anatalia nze kirabo kyengenda omuwa ajja kirabirawo nga mukubidde naye nakireeta ngenda kimuwa mwebaze nfukame nti weebale yankolera ku mutabani wange ne bamuwa basale okuva mu baby paka P7 bambi that's good kale bambi musibe bulungi mweraba